وسلم. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twagala okwebaza gwe wenna akyekuumidde ku mukutu gwa 107 gatanyeze mwenda PAL FM yonna gy'oli gy'osinzira okubanga owulira n'amayengo ga radio gye gatuuka. Tukwebaza gyonna gy'osobodde okubanga otuusaako engalo. Allah subhanahu wa ta'ala gy'akutuusizza okubanga ate oba oli awo ogiggusa n'egiganye. Tusaba Allah w'ekitiibwa tabarakahu wa ta'ala akwongera obusobozi ku gyo atakukolera enteekateeka ennungi y'okubanga ogimaliriza. Gwe wenna afunye ekizibu, tuli wamu naawe nga tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ye kamala byonna gwe tusaanye okubanga twesigamira, era nga tumusaba abeere nga obuzibu bwa bukugirawo. Yenna afiiriddwa owuwe na yenna alwazizza, tugamba gwe afiiriddwa nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ate gwe munnange Allah subhanahu wa ta'ala gwageesezza n'ekyobulwadde, tugamba tusabireddwa nga tusaba Allah w'ekitiibwa tabarakahu wa ta'ala abeere nga akuwonya, era akuwonye oluwonya olutalikaamu wadde akalwadde konna mu mubiri gwo. Ebigambo ebyo bwe bityo bitukulembeza lunaku olwaleero. Amannya Umar Sulaiman Kasule, program manya obusiraamu kanyomero ka byabusika. Butereevu tuba tuyingiddewo okulaba nga ate tutandikira wennyini we twakoma okusobola okwongerako ku program gye tuliko. Teweerabira nti we tuli ku kikwatagana ku nsonga ezigoba, ezigaana, eziziyiza, ezimmisa omuntu yenna eyalibadde ateekwa okufuna mu busika bw'oyo gwagenda okusikira, ate n'abeera nga obusiraamu bumugobyemu bumuwanduukuludde olw'ensonga oba oliawo eziba zitatuukiriziddwa oba olw'ebyo byaba yakola yasinzira okuba nga akola nga bimujja butereevu ne bimugoba mu busika bw'oyo gwe yalibadde afunako ebyobugagga. Kwebaliza wamu nsaba Allah w'ekitiibwa tabarakahu wa ta'ala okwerekerezaako okubeera nga ate ogoberera. Nkakasa bangi tubeerako, bangi mubeerako. Allah subhanahu wa ta'ala nsaba abawo bulungi n'ekigendererwa kyammwe Allah subhanahu wa ta'ala akibaggusize, naddala ng'ekisookera ddala ky'ekyokutegeera ebisomesebwa n'okulaba nga ate tetukoma kubitegeera butegeezi ne tubanga bali abategeera abagamba nti eggaali bw'omala ogitegeera obulungi n'ogiyiga oli waddemba okuta amayembe. Nedda, ffe tugamba bugambi ntusaba Allah w'ekitiibwa tabarakahu wa ta'ala أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه ويطبقونها. Tusaba Allah tekemu abo abawulira ebigambo bye ne tulonda era ne tutwala ebyo tukakasa nti bituufu, ate atuwe okuba nga tubeera mu baddu abakolera ku ebyo bye tuba tuyize. Ekkiriza ekyo nga nkimaliriza, kantandike n'akano ka message katono nnyo gwe wenna ali eyatuwulira nga njagala okujjukiza nti program eya semina ey'abaana ab'ekyomusanvu giyite sabia eya oluwarabu theology, insha Allah ejja kubaayo omwezi gw'omusanvu naku z'omwezi 20 biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala. Tubakubiriza mwenna abamasomero abaana okusobola okubaleeta mu samina kubeera nga bafacilitatingibwa n'abasomesa ab'enjawulo mu masomo ag'enjawulo. Insha Allah tujja kubeera wali enabweru ku Zamzam Islamic Primary School, n'olwekyo genda opikinga olupapula okonfaminge okubaawo ku insha Allah. Abamaana boona abosobodde okuba nga ate bw'otyo baleeta mu semina basobola okuba nga bateekebwateekebwa ebinaabeerayo mu lusomo olwo n'olubangula olwo insha Allah biidhinillah kisobozese enteekateeka ennungi. Genda mu ofisi ya Sheikh Wamala Bakari wali enabweru ku Zamzam Islamic Primary School Musharif Taalim, era ogende waayise wali ku ofisi ya Sheikh Ibrahim Mwai obeere nga bw'otyo opikingayo form, oba oyinza okuyita ku namba ezikuweereddwa insha Allah osobola okuba nga ate otufuna oba oliawo ndi omu ku bateesetiisi n'okusobola okujjukiza ensonga eyo okumanya bw'otya bujja okuba nga ateetambula. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ekyo nga kiwedde, kkiriza ate butereevu tubeere nga tugenda mu nsomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero
ne ku mulundi ogwasembayo twali ku nsonga eyali eyokusatu mu nsonga ez'abamanyi zetukakasa nti bazegattako wakiri bonna abana baimmatul arba nga be bakulembedde abamanyi bonna abasigadde okulaba nti ezo ensonga munnange bazegattako. Ensonga ez'essatu zetwakalabako mwe muli arriqu oba al-ubudiyya bwe buddu. Twakakasa ddala nti obuddu bugoba omuntu mu busika. Ne tulaba ensonga ey'okubiri ampuliriza omulungi al-qatlu n'emiteeko gyako, okutta na butyawe kufaanana na bifaananyi ki bye bakukubira, bifaananyi ki bye bakulaga ebikwatagana ku nsonga y'okuba nti omuntu abalibwa okuba nti asse omuntu. Ekyo nno ne tukiraba ku mulundi ogwo, era nga olunaku lw'eggulo biidhinillah mu wiiki ewedde twatunuulira ku kiyitibwa ikhtilaafu ddiin, okwawukanya amadiini, enjawulo wakati w'omufu n'ono omulamu nga baawukanya enzikiriza. Abaffe obusiraamu bwakitunuulira butya ekintu ekifaananako bwe kityo? Ku mulundi ogwagwa kyekyo kye twatunuulira ne tulaba abamanyi abasinga obungi nga bakigoba ne hadithi ne zireetebwa ez'enjawulo nga batunnyonnyola ne batugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama ekyo yekigobera ddala era tekikkirizibwa muntu yenna aba baawukanya eddiini wakati w'oyo abaafudde n'oyo agambibwa okuba nti ali omu ku basikaabe munnange okuba nga ate naye eddiini y'endala. Ekyo kiba tamaman, kiba kigobye nga kyawudde wakati waabwe mbiriri, ekitegeeza nti mukakwateko ebyobusika bo babeera nga mubutuufu baawukanye nga baabigo. Ne tulagaba mu luvannyuma lw'ensonga ezo ne tutunuulira ne tugamba nti bannaffe ku sayidi ya Imam Abu Hanifa batwalika mu ddiiro nga batugambye nti fiihi ba'dul mustathnaatu, waliwo ebimu au istithnaati ebimu bye balondobamu, exceptionals ebimu bye bajjawo nti embeera ez'enjawulo ze baatunuulira ku sayidi ya Imam Abu Hanifa waliwo we bajja bawewulawewulamu nga wetwagala olunaku olwaleero kubanga tetutandikira biidhinillahi tabarakahu wataala wetugenda okutambulira tulabe biki bye balondobamu ddi lwe bayinza okuleeta omuntu oba abantu abawukanya eddiini okusobola okuba nga bakwatagana mu mbeera eyo by'obusika. Kale katulabe ate era tujja kulaba n'endaba endala y'abamanyi abalala bwetya bwe bakyogerako. Ekyo kyonna batulabye ku sayidi ya Imam Abu Hanifa. Barakallahu fikum. Naam, bismillahi rahmani rahim. Istithnaatu li fuqahai lhanabila min hukmi hadha almania, ebimu ku bintu ebyalondobebwamu Hanabila, yani ku sayidi ya Imam Ahmad ibn Hanbal baga nti istithnaatu li fuqahai lhanabila, ebimu ku byalondobebwamu nga birondebebwamu abagoberezi oba abagoberera enjigiriza eya Imam Ahmad ibn Hanbal min hukmi hadha almani, nga batunuulidde ennamula za ekiziyiza kino oba ekigaana twakiyise ikhtilaafu ddiin, enjawukana oba enjawulo y'eddiini. Agambye nti istathna alhanabilatu min adami tawrithi baina almuslimi walkafiri thalatha suwarin, batuleetera ebifaananyi bisatu oba ebyokulabirako bisatu nga babiteeka ku muntu yenna abasangiddwa ng'ayawula eddiini wakati w'oyo abaavudde mu bulamu bw'ensi mpozzi naawe agambibwa okuba nti oli omu ku basikaabe. Biki bino bye batugamba? Tugamba nti baabireeta mu bifaananyi bisatu. As-suratul ula, ekifaananyi ekisooka oba ekyokulabirako ekisooka giyite example 1, agamba nti al-irithu bilwala, baakireetera ku mbeera y'obusika obw'obununuzi. Al-irithu bilwala, obununuzi twakiraba kitegeeza muntu abadde mu buddu naaba nga Allah alina kwayisirizza n'ava mu buddu. Omuntu oyo kubanga luli abadde property naye n'afuna abamununula okuva mu buddu, muba mununula asobola okuba nga yennyini mukama we yamutadde n'amugya mu buddu, oba asobola okuba omuntu omulala yenna abaavudde gy'avudde n'asobola okubeera ng'ate bw'atyo amununula, nga bwe twalaba ku Bilal ibn Rabahi, bwe twalaba ku Barira bwe yateebwa Aishata radiyallahu ta'ala anha, nga bw'olaba nti Aisha yali mukama wa Barira,
ate Bilal ibn Rabahi yali muddu eri Umayya ibn Khalaf bwatu nabeera nga yateebwa kuki kulw'okugulwa kweyagulwa nga sahaba yitibwa Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu yali ayitaayita nabeera nga bwatu yamugwako nasobola okuba nga amugula ne sente ze yamugula zonna ze baali bamudabolinze nga bakitegedde nti yagenda okuba nga amugula nazikwata naziwaayo kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala yali yamuwa. So kitegeeza nti Abubakar yanunula kubanga ne mu kaseera wenunula Bilal ibn Rabahi yali Bilal ng'ali mu kubonyaabonyezebwa mu musenyi ogwokyanga ettabbu nga kwotadde n'amayinja agaali gamusibiddwa ku lubuto agaali gwokya mu ddungu. Abagenzi Makka be bayinza okulikubuulira be bayinza okulikunyumiza ate nga kigambibwa nti at the moment mu kaseera kano oba oliawo buli ndiringa eryakendeera nako okusinziira ku bwe lyali mu kaseera ako. N'olwekyo omuntu anunuddwa n'aba nga ajjiddwa mu mbeera efaananako bw'etyo oba kale ng'ateereddwa mukama we olw'ekisa ky'ayinza okukwatirwa omuntu oyo oba okulowooza Allah kw'ayinza okumuleetera n'aba nga Allah amukase n'ata omuddu oyo abadde omuddu n'amugya mu buddu asigala abalibwanga mukama we nga bw'aba musiraamu obusiraamu bumuwa omugabo mu mbeera y'okuba nti asobola okukusikira ggwe abadde omuddu we bw'oba nga ofudde nga tolinaawo muntu yenna agenda kutwala byabugagga byo yaliko mukama we asobola obitwala oba basobola okubaawo abasikaabo naye nga bwe bamala okukusikira ate emaali esigalawo yaweebwa chance ku byonna ebiba bisigadde ng'asobola okuba nga ataafunako portion oba asobola okufunako akatundu akaba kasigadde. Kati n'olwekyo wano we tugambira nti batugambye ba saidi ya Imam Ahmad ibn Hanbal batugamba nti singa kiba kijidde mu kifaananyi ky'okuba nti omuntu yanunulwa okuva mu mbeera eyo gye tulabyeko ey'obuddu ka an yu'tiqa al-muslimu abdahu al-kafira ng'omusiraamu mathalan slave master bwampuliriza kitwale nti nze ali wano ku muzindaalo nze muddu gy'oli ndi property yo n'okeera enkya n'onzija mu buddu n'onta naye ng'okuntaako ate twawukanya amadiini gw'oli musiraamu nze siri musiraamu wala qaddara Allah nekikeera enkya nga ate wadde siri musiraamu okedde enkya n'onta n'onzija mu buddu n'oŋŋamba nkutadde oli furi kati okugenda genda onjeyinge eddembe lyo genda ofune emirembe gyo fayamuutu naye oluvannyuma lw'akaseera ng'ontadde ate Allah n'agera fa amuutu fa innahu yarithuhu in lam yakun lahu waratha. Ategeeza ku saidi ya Imam Ahmad ibn Hanbal batugamba nti gwe abadde mukama wange osobola okuba ng'onsikira ebbanga lyemmala nga okufa kwange we kubeereddewo nga siinaawo muntu yenna ebintu byange byonna ebyobugagga byange olw'okuba nti mbadde muddu gy'oli oba ogenda kubitwala. Tugambye zino ze tuliko tuzita exceptionals as per the teachings of Imam Ahmad ibn Hanbali okusinziira ku nsomesa eya Imam Ahmad as one of the four Sunni schools of law nga emu oba erimu ku masomero agasomesa amateeka aga sharia gyetumanyi Imam Ahmad ibn Hanbali. Tayib, kyebatutegeeza ne batugamba nti au baqiya min tarikatihi shay'un ba'dahum oba kale tugambe nti kale wenfiiridde mu kaseera ako remember nze ndi mudduwo naye Allah subhanahu wa ta'ala nga wanzijululidde ate nga waliwo abagenda okunsikira naye abasikya bange ng'ate maali munnange tebagimalaawo nga bwe bagabanya bo basobola okufuna emigabo gyabwe wegito ne gijjula ne wabanga waliwo ka particle oba waliwo ka portion akasobola okusigalawo oluvannyuma. Bategeeza ku saidi ya Imam Ahmad ibn Hanbal nti bw'abaabo akaba kasigaddewo kakwatibwa botereevu ne kabeera nga kaweebwa ggwe eyali mukama wange olwaki olw'okwebaza ku kyengera kye wakola eky'okubanga Allah yakuyisizaako nensobola okuva mu mbeera y'obuddu. Wa yu'tabaru al-mawla fi hadhihi al-halati 'asiba mu mbeera eyo gwe yali mukama wange otwalibwa okuba nti gw'omu ku bayinza okufuna ebyange ebitalina kigero gw'oyinza okufuna ebyange ebitalina kkomo bwe bibeera nga byonna weebiri osobola obbitwala nga tebigeraageranyizza nga topimiddwako togabiddwako bugabibwa
kyekyo bayita asaba. Nagamba nti ala ihda riwayataini inda alhanabila, nga ku saidi ya Imam Ahmad ibn Hanbali balinako enjogera, balinako ekigambo ku nsonga eyo. Wahuwa qawlu Ali, ngera kyekigambo sahaba ayitibwa Ali ibn Abi Talibi wa Umar ibn Abdul Aziz, ne Umar ibn Abdul Aziz ono natwalibwa nga khalifa owokutaano. Ate era ne batakomoko ala ihda riwayatayn, nga tugamba tutya Umar ibn Abdul Aziz wastadallu ala dhalika fima yali, nga balina obujulizi ku nsonga eyo obugobererwa era obwesigamirwako. Agamba atya obujulizi obusooka bwe buno wammanga umumu hadithi Aisha radhiyallahu anha, kwe kuba nti hadith ya mama waffe Aisha Allah subhanahu wa ta'ala asime ku ye ne kitaawe Abu Bakari radhiyallahu ta'ala anhu, tusaba Allah wekitiibwa abasiime bonna. Agamba atya? Agamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, bino bigambo gyabijja Aisha atunyumiza, fi irithi bilwala'i, nga nnyonnyola ku kiyitibwa obusika obuli wakati w'oyo eyanunulwa n'eyamununula. Kitegeeza wakati wa who was a slave by then, eyaliko omuddu, and the master or the slave master, n'oyo eyali mukamaawe. Agamba atya? Agamba fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qaala, omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama yayogera ku bigambo ebyo n'agamba atya nti innamal walaa'u liman a'taqa, mazima ddala obunonozi, obusika obw'obunonozi, obusika obuva mu kununula buweebwa oyo eyafuuka ensonga y'okununula oba eyata. Ekyo kyaliwo hadithi eno kweva mu background yayo gye twandiise sababu nuzuli, sababu urudiha. Tugamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yali atudde one time ku qissati Barira, ku kyafaayo kya Barira almashhuri ekyayatiikirira ennyo, nti Barira bw'amala okuteebwa yali already ali wansi w'omusajja bbaawe, nga naye si muki, teyali muki waaboowe, naye yali muddu amakulu, bonna baali baddu. Barira nga muzaana nga ate bbaawe muddu. Naye ne bukeesa enkya Allah subhanahu wa ta'ala n'agera n'ayisizaawo Aisha radhiyallahu ta'ala anha, n'ata Barira n'amuwa rights ezize. Bwazimuwa ezo, abantu ba Barira bajja eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nga yatlubuna min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama an yaqbala li an yakuna wala Barira lahum. Yabajja nga basaba okuva eri nabbi sallallahu alayhi wa sallama obusika obwa Barira ku maali ye byonna bibeere bya famire ye, kye baali basaba. Nabbi kwe kwogera hadithi eno n'abaga nti innamal wala, abange obusika obw'obunonozi liman a'taqa, bw'oyo afuuse ensonga y'okununula omuntu mu buddu, oba omuntu okubanga bw'atyo amutadde n'amugya mu buddu. Eyo hadithi esooka gye beekwatako abamanyi nga bagireeta. Eyo nno ku saidi ya Imam Ahmad ibn Hanbal teweerabira, tugezaako kunaakasha ziriwa exceptionals ze yaleeta, biki bye yalondobamu ye okugamba nti newankubadde ng'obusiraamu bugamba nti omusiraamu la yarithu almuslimu alkafira wala alkafiru almuslima, omusiraamu tasikira atali musiraamu wadde atali musiraamu okusikira omusiraamu, nti nedda. N'agamba okuggyako mu mbeera zino wammanga nga gye tulabye esoose mu bifaananyi eby'enjawulo kye bakkubidde ekyokubeera nga ggwe obadde slave master, naye ng'ate oli musiraamu, kati ate n'ojjoota nga gw'otadde si musiraamu, abadde slave wo. Kye tuliko kye tunnyonnyola bwe bujulizi buno bwe basinziirako. Obujulizi obw'omulundi ogwokubiri bwe baleeta bwe buliwa hadithu Jabir bin Abdillahi al-Ansari radiyallahu anhuma qaala, ye hadithi eyaleetebwa Jabiri mutabani wa Abdallah Allah subhanahu mu Ansari.
Allah subhanahu wa ta'ala asiime ku bombiriri yagamba ebigambo bino nagamba nti qala rasulullah sallallahu alayhi wasallama yayogera nagamba omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallama tusaba Allah wekitiibwa abeere nga asiima ku ye agamba atya azokusasana n'emirembe gyali agamba nti la narithu ahla alkitaabi wala yarithuna nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti la narithu ahla alkitaabi tetusikira abantu abaweebwa ekitabo bebani tetusikira bannaffe bali abaweebwa ekitabo ahlul kitaabi twabanyonnyola ku mulundi guli ne tugamba bebani be bantu ba mirundi ebiri be bagoberezi ba nabiyullahi Musa alayhi salam be bayita ba Judaism abagobera Judaism obuyahudi alyahudiya ate wannasraniya n'abanaswara wahum atba'u Isa alayhi salam nga be bagoberezi ba nabiyullahi Isa alayhi salam abo nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ategeeza mu hadith n'agamba nti la narithu ahla alkitaabi wala yarithuna ife abasiraamu tetusikira ba ahlul kitaabi tetusikira abantu bali abaweebwa ekitabo wala yarithuna era naffe tebatusikira illa arrajulu okujjako omusajja illa arrajul okujjako omusajja oba omuntu yenna yarithu abdahu au amatahu nga agenda kusikira mudduwe oba agenda kufuna ku haqqi kwebyo omudduwe eyaliko omudduwe bye yaleka oba omuzaana wa fi riwaya mu njogera endala hadithi bagireeta ne bagamba nti la narithu ahla alkitaabi wala yarithuna tetusikira bali abaweebwa ekitabo era nabo bwe batyo tebatusikira illa okujjako an yamuuta lirrajuli abdahu okujjako omusajja oba omukyala oba omuntu yenna abafiiriddwa omudduwe okujjako omuntu afiiriddwako omudduwe au ama oba nga afiiriddwa omuki omuzaana we au amatuhu oba nga afiiriddwako omuzaana we eyo hadithi bwegityo tutunulidde jajiraba akhrajahu ad-Darimi fi sunani طيب وأخرجه باللفظ الأول الحاكم وصححه ورافقه الذهبي بنجي من يبوغيرا كنسونغيو abagireta طيب ekyo tubanga tukimaliriza mu bujulizi obwokusatu ku nsonga yemu Imam Ahmad ibn Hanbali anywezaawo ensonga y'okugamba nti omuntu yenna abeera nga abadde slave master abadde mukama w'omuddu abadde alina omuddu we n'amuta naye ng'omuddu we naye babadde baawukanya eddiini ng'okubanga mukama w'omuddu abadde musiraamu ate omuddu ng'abadde wa ddiini ndala yonna ebigambo bino byonna tubireeta ne hadithi ezo nga imaamu anywezaawo ekigambo kye ekyokugamba nti bwe kiba nga keesi bwetyo bwefaanana ekitegeeza nti gwe abadde mukama w'omugenzi oli eyali omuddu wo kitegeeza nti gwe obusiraamu buba bukuta okuba ng'osobola okufuna ku maali ye kigambo kya Imaamu Ahmad ibn Hanbali waqaala atugamba obujulizi obw'omulundi ogwokusatu wali anna alwalaa innama yathbutu alayhi liin'amihi bi'itaqihi kubanga agamba nti wali anna alwalaa kubanga obununuzi buno bwe twogerako innama yathbutu bukakasibwawo bukakata alayhi nga bukakata kwoyo abadde mukama w'omuddu liin'amihi bi'itaqihi olw'okubanga Allah kwe yayisiza okubanga omuntu oli ava mu buddu n'omuta n'aba ng'afuna rights ze zonna n'abeerako naye n'obwannannyini n'afuna n'obwannannyini bwe yali talina kubanga by then was a property to you wa hadha al-ma'na thabitun ma'a khilafi ddin naga nti amakulu ga hadithi eyo kyagamba nti wa hadha al-ma'na amakulu mu bujulizi obwo nga bwaleese ebigambo ebyo bw'obyowulidde
gasigala makakafu manywevu newankubadde nga waliwo okwawukanya eddiini wakati waabo mbiriri. Wa idha thabata alwala'u thabata alirith, kubanga amakulu g'okununula gasigadde already goweegali, ne bw'anaagenda wa bajja mubuuza nti ani yali mukamaawo, nti gundi yali mukama wange, wavaayo otya, nti yanta. Kitegeeza nti yabqa waliyuhu, asigala ye waliyuwe maulawe, yabqa maulahu, asigala ye mununuzi we, mumbere fanako bwetyo, ate gwe n'osigala ng'oli mununulwa we. Ekitegeeza nti agamakulu gaba gasigaddewo bwe gatyo. Imam Ahmad ibn Hanbal n'atugamba nti kadhalika al-irith, n'obusika buba bwakunywerawo. Olwekyo ensonga gyatuwa ekyo eyo riwaya esooka ebadde kuba ngamba tukiyite nti tuli mu kuba bifaananyi ku nsonga ye exception ezo na zatuleetera Imam Ahmad ibn Hanbal, naye nga mubaddemu endaba esooka. Eyo yendaba esooka mu bigambo bye ku saidi eyo. Kati ate tulinawo endaba endala era ku saidi eyo ya Imam Ahmad ibn Hanbal ku abo abagoberera amadhihibu ge oba enjigiriza ye. Endaba ey'okubiri tetunnagenda tukyali ku suratul ula, ekifaananyi ekisooka, endaba esooka tugimaze. Katuli ku kifaananyi ekisooka, endaba ey'okubiri kye tuliko. Agenti ekifaananyi ekyokubiri wa riwayatu thaniyati inda alhanabila, bayina endaba endala ku saidi ya Imam Ahmad ibn Hanbal, ku saidi eyo yennyini ku ngeri y'emu, ku mbeera y'emu, ku kifaananyi ekyasoose. Wa alayhi jamhuri ahli alilmi wa akthariyatu alulama, n'abamanyi abasinga obungi ng'era gye baliko. Ey'okubiri eno gye tugenda okulaba, annahu la iritha ma ikhtilaafi ddiini, nti obusika whatsoever tebusobola kubeerawo naddala ng'enjawukana mu ddiini weeri. Wa alayhi naga nti li'umumi qawli nabiyyi sallallahu alayhi wasallama, olw'okuba nti hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yajja ng'eri jeno, nga teyawula, tesosola, telondoba, wabula yajja ng'ezingira wamu. N'agamba atya nti la yarithu almuslimu alkafira, gwe atali musiraamu naoli omusiraamu temukkirizibwa kusikiragana. La yarithu almuslimu alkafira, gwe omusiraamu tosikira atali musiraamu. Wala yarithu alkafiru almuslima, ate n'oli atali musiraamu naye takkirizibwa kusikira musiraamu. Hadithi yejja ngeri jeno. Eyo hadithi twagiraba ku mulundi ogwaggwa, ng'era sababu nuzuli yayo twagiraba nga yava ku Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhum jami'a. Twagiraba hadithi bwetyo bwe yali egamba nga Nabbi sallallahu alayhi wasallama abaga nti abange, yamuga nti owaye omusiraamu tasikira atali musiraamu, ate era n'omusiraamu n'atali musiraamu tasikira musiraamu. Olwa ebyo byaliwo wakati waabwe ng'abaana olubereberye bwe baali bakyawangala, Nabbi yawangalirako e Makka ewa Abi Talib kuba ye yamukuza, naye yali yamuwa okkoota mu buyumba bumanyi bu boys quarter abaana mwe batandikira. Naye akaseera k'obusiraamu kubanga bwanyinyitira, n'abeera nga Nabbi sallallahu alayhi wasallama basenguka ne bava mu Makka nga bagobaganyiziddwa ne basenga e Madiina. Taata we ayitibwa Abu Talib yayina abaana be abaviirako emberebezi eyo, kubeera nti ebintu byonna byasaanawo. Kati maali yonna bweggwaawo, Nabbi sallallahu alayhi wasallama yali atuusizza akaseera ng'agenda kukujja, yali ajja e Makka. Naye nga mu kiseera kye baali bagenda okujjiramu e Makka, za Usama bin Zaid yamubuuza ekibuuzo nti bw'anaaba atuuse e Makka anaasobola okuba ng'ayitako ewuwe gye yali ng'abeera. Yamugamba nti ya Rasulallah, atanzilu fi darika bi Makka, onaayitako eri ewuwo gye wali obeera e Makka mu nnyumba yo mu makaago. Nabbi kwe kwebuuza ng'amugamba nti wa hal taraka lana aqilu min riba'i,
yeewaayi olowooza Aqiilu alina akantu konna ke yatulekerawo ebintu byonna ateeka okuba nga yali yabitunda dda makulu tewali wadde akataka konna ke yali aliseewo tewali wadde akafo konna ke yali aliseewo kubanga Aqiilu ne Taalibu baali babiri baagaana okusiramuka ne basigala ku ddiini ya jjajjaabwe ate Jaafar ibn Abi Taalibi ne Ali ibn Abi Taalibi bo ne basiramuka ne babeera nga bwe batyo bagenda n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Taalibu n'aba nga yabula bubuzi mu lutalo lw'e Badiri ate Aqiilu n'aba nga yasigala mu bintu naye n'abeera nga ebintu yabisaasaanya bw'atyo n'asobola okuba nga yabitunda nebibulankana byonna biggwawo nga tokyalinawo bikaluba bwekyo hadithi bwekyo we yaviira nabbi n'agamba nti la yarithu almuslimu alkafira wala alkafiru almuslima omusiraamu tasikira atali ate era n'oli atali musiraamu era naye tasikira musiraamu ezo kirabi lwaki kubanga Ali radiyallahu ta'ala anhu wamu ne Jaafar ibn Abi Taalibi basenguka emaali yonna ne bagireka e Makka. Jaafar ibn Abi Taalibi basenguka ne Ali ne bagenda n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama emaali yonna ne bagireka mu Makka. Emaali bwe bagireka mu Makka twali badde tugamba nti abo bombiriri baali bateekeddwa kubanga bakomawo okukola ki okusobola okubanga baklaiminga nti taata alina ebyobugagga bye yaleka kubanga ssebo nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okusenguka kuba tetumanyi obulungi nti Abu Talib yali musajja mwavu naye yuqaalu nti taaba Allahu subhanahu wa ta'ala hayatahu Allah oluvannyuma yalungiya embeera ye olw'okuba nti yali alabira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyengera ne biryoka bibukaala ewuwe yagenda okufa nga alhamdulillah namu ku ttooke kati olw'embeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala wamala okumujjulula abaana be abo abaali abaluvu mu byobugagga ne basobola okuba nga babirwanira ne babitunda Taalibu nga kwotadde ne Aqiilu ane nga Taalibu yafa n'abirikamu Aqiilu ye ne yeekola kigenyi n'asobola okuba nga abitunda naye bano banne era tebajja kukelaiminga era tebana gye baawaaba nti oba oliawo ebyobugagga byonna bitwaliddwa. Kati kitunulidde olunaku olwaleero nga tugamba nti embeera eyo weeri nga abamanyi abalala era ku saidi ya Imam Abu Ahmad ibn Hanbal bakikuba eriyo abakitwala eriyo abakigaana naye ng'okusinziira ku bujulizi obw'enjawulo. Qala al-Allama Ibn Qudama omumanyi ayitibwa Ibn Qudama hadha faqih amanyikiddwa rahmatullahi alayhi naga nti wali annahu mirathun fayamna'uhu ikhtilafu ddin olw'okuba tuli mu nsonga zikwatagana na busika again fayamna'uhu kiziyizibwa okubeera nti fayamna'uhu ikhtilafu ddin enyina ekiziyiza program ey'obusika eyo okubeerawo olwaki olw'eddiini okubanga zibeera za njawulo wakati w'oyo asikirwa n'ateekeddwa okubanga amusikira kamirathi nasabi nga kyefaanaanyiriza n'obusika obw'oluganda nga gwe bw'oyinza okuba nga osikira oyo gw'olinako oluganda kubanga oli gwe twogerako abadde mukamaawo slave master kati ate bwe kiba nga gwe kyava agamba nti wali anna ikhtilaafu ddiini maani'u min almirath olw'okubanga ensonga y'eddiini kiziyiza kigaana kigobesa kimmisa ebimmisa omuntu mu ddiini okubanga talina kantu konna kayinza kufuna olw'okuba nti ayawula eddiini wakati we n'oyo gwe yali badde agifunako gwe yali badde afunako ebyobugagga aga nti kyagamba nti famana almirathu bilwala era kiviiriddeko ensonga okubeera nti n'embeera y'obunonozi nayo weeti ekubiddwa n'eziyizibwa olw'okwawukanya eddiini kalqatli warriq nga bwe watwalaba okutta wamu n'ogattako n'obuddu biba bifaanaganye yuhaqiqu anna almiratha binnasabi aqwa nga kisigala kikakasa nti mazima ddala ebyo byombiri bw'obitunulira nti obusika obwa ekika oba obw'oluganda olw'omusaayi olw'obuzaaliranwa buba bw'amaanyi nnyo fa idha mana al aqwa bwe kiba nga
okutta kuno bwe kibanga okwawukanya eddiini kuganye abantu abagatta omusaayi ogumu olw'enzikiriza okuba nti za njawulo, kyava agamba nti fal adhafu awula. Kitegeeza bwe banga omunafu bwe kibanga ow'amaanyi agaaniddwa, gw'osuubira omunafu yayinza okuyitawo, kyakutegeeza nti oli amuyinako akakwati, oba kitaawe oba nnyina oba muganda we yagobeddwa lwakuba nti tebafaanaganya ddiini za njawulo. Butya ate gwe atamuyinaako kakwati nga just akakwate k'olinako kakuba nti yali muddu gy'oli, kitegeeza nti ate gwe walibadde osookera ddala ku mwanjo okuba ng'ogobebwa okusinga n'ate bwe twandigobye oli amuyinako akakwate k'omusaayi. Wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama alhaqa alwalaa binnasabi, n'olwokuba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yaliraanyisa obununuzi n'olulyo. Kitegeeza twabiraba era ku mulundi guli twagamba nti fa innama alwaa luhmatu ka luhmatu nasabi, abange nabbi yatugamba nti olulyo lufaananyizaako n'obununuzi bikwatagana, nga butasobola kugaba lulyo n'obununuzi tosobola bugabira muntu. Biqawlihi sallallahu wasallama alwala luhmatu ka luhmatu nasabi, tulabye kama yamnau ikhtilafu ddiini atawaruthu maa sihati nasabi wa thubutihi, nga bw'okimanye era nti bwe kakasa oluganda nti lutuufu ddala era n'okakasa ddala nti ddala mbutuufu abantu bano ba Luganda era oluganda lukakafu lukakasiddwa, naye nekijja nga ate eddiini ya njawulo obusiraamu ne bukigoba nti tosobola musikira, kadhalika yamnauhu maa sihati alwalai wa thubutihi. Era kyekimu wadde twakakasizza nti bajja kuyita nti wali muddu wa gundi oba oli mununula wa gundi, olw'okuba nti eddiini za njawulo kigenda kusigala embeera y'emu, naawe kigenda kukugaanibwa, togenda kusobola kuba ng'osikira muntu ono olw'embeera efaananako bwetyo. Fa idha jtamaa ala al-islami tawaratha kalmutanasibaini, bwe babeera nga basangiddwa nga omununuzi n'anunulwa bonna ba ddiini emu, alhamdulillah babeera bagenda kusikiragana wakati waabwe mbiriri. Kitegeeza nti eyali mukama we agenda kumusikira afune ku byobugagga bye. Wa hadha asahu fil irthi wan nadhari, ekyo ne batugamba nti kyekisingira ddala obutuufu era obukulu mu ndaba eya bulijjo, wakadhalika ne mu buwufu obujulizi obw'enjawulo okuva ku bamanyi ab'enjawulo. Olwaliro insha Allah olw'obudde mukkirize tujja kukoma ku ndaba eyo esoose suratul ula ku Sayyid Imam Ahmad ibn Hanbal ekwatagana ku ki? Ekwatagana ku mbeera ki atali musiraamu gy'ayinza okusikiramu omusiraamu. Tumaliriza nga tunnyonnyodde bulungi endaba ezebbiri, endaba esembeyo eri genuine ekubye kiri ekyasoose ekyokuba nti bwe nga bagobye owooluganda gw'ate ogamba otya nti ono atali wa Luganda olw'okuba nga yakutadde okujja mu buddu ate nti ye asobola okujja. Omusaayi tegusobola kusinga kirala kyonna. Bwe kiba nga ow'omusaayi agobeddwa famimbabi awula antutrada anta, kitegeeza bwe bagaba oli ow'omusaayi bagobye wa ddiba ate bagobye wa kiwempe ate gwe ow'eddiba ogamba nti onaafune kuba onaayita. Kkiriza tuweeyo eddakiika ndowooza nga mmeka 5-6 abali ku mukutu abatuwuliriza, tusobola okufuna essimu emu 2 insha Allah ne tusobola okubaako oboolyawo ne kitunnyonnyola, tusobola okuba nga tuggalawo olunaku olwaleero. Barakallahu fikum. Seba amasimu nga tadde biidhinillah. Naam. Ennamba zimanyikiddwa eza PAL kuba oyita omu 2 insha Allah mu ddakiika zaffe zino. Tujja kwongerako omulundi gwaffe oguddako biidhinillah nga tulaba ekindaba oba ekifaananyi eky'omulundi ogwokubiri biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala. Nja kusaba obeere nga bw'oti oyita ku nnamba zimanyikiddwa, ate gwe atazimanyi nja kukuwa ku 0759 10 7900 kujja okuyita insha Allah. 0759 10 7900 koba oyita oyinza okuyitaawo n'oba nga insha Allah mu dakiika zino 5 tusobola okuba nga oziganyulwamu n'ekibuuzo kyo biidhinillah. Ninga mbeebaza mwenna babeerako Sulaiman wakiwuugulwawo Namayumba Uthman Islamic Primary School Namayumba, saba Allah yongere mu baraka biidhinillah. Alhaji Kaddu Nabbi Lubega awe Nabweru community biidhinillah. Namba tumiddeko nabo nabawuliriza abafa abalungi. Sheikh Sinan Zaidi wa Kinyankali sebo kuweereza salamu n'ab'ennyumba, tusaba Allah ekitiibwa seeyo baraka. Yongere ite ku nnamba zaffe zino ku nnamba ku
ku 0759107900 biidhinillah nga bwe tuwunzika olunaku olwaleero. Yita ku 0759107900 inshallah. Tukwebaza gwe wenna asobodde okubanga bw'otyo tugoberera. Nyongera okutegeeza nti omukutu gwaffe gwa YouTube weguli genda obeere nga bw'otyo checkinga emisomo gyonna gibaako yonna gye twasoma n'ogwa luutu ewedde, osobola okubanga bw'otyo osobola okugweganyula namu n'osobola okubanga ate bw'otyo otambulira wamu naffe. Saamu Inheritance in Uganda oba Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Gye kubanga bw'otyo emisomo gifuna gisaasaanye, teekako ekibuuzo ky'oyagala biidhinillah tusobola okufuna notification, subscribinga byonna osobola okubanga obikola abategeera YouTube biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala. Tubakubiriza nti insha Allah tubeere nga tukwatako. Aliko halo sebo banyabo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yongeza ku ddoboozi tuwulireko bulungi nnyabo. Oli otya leero Hajati Rashida? Ndowooza ne bwe naaba teweeyanjudde. Wafikum barakallah. Namwe mwebala okuwuliriza. Naam. Wanji? Bw'oba toyagala kusikira mukadde wo ng'olaba birimu okusika omuguwa nanti kyekyo. Okay. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Agambye bw'oba toyagala kusikira mukadde wo ng'olaba birimu okusika omuguwa, oba okoze shiriki, oba okoze kikyamu, la tukirina fil irith ekisobola okukolebwa. Si kyakuba nti ne bw'oba tewali kusika muguwa era omuntu asobola okukikola. Bakiyita attakharuju. Tukirina hadha indana fi al irith au ilmi al mirath au al fara'id. Tukirina kiyitibwa attakharuj. Omuntu asobola okugamba nti nze kakati okusinziira ku bwendi nina alhamdulillah Allah mpadde ayi bannange babifune. Hatha takharuj. Nakita nakivaamu oba yumkina an yatakharraja anil amwal bishaiin qalil. Ayinza okusaba akantu katono nnyo nga tekenkana nakyo ekiyalibadde ateekeddwa okubanga afuna. Mathalan ayinza okubanga byayigenda okufuna bya bukadde 10 naga nze gundi mpaya akakadde nze mali njibalekedde mumpeeyo akakadde kamu kokka nze mali njibalekedde just yonna mugikozese wahakadha. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyisa okuwuliza ssebo naffe twebaza okuwuliriza kwammwe ssebo. Naam. Naam. Tusaba Allah wekitiibwa abalungamye. Naam. Ekibuuzo kigamba kitya? Ddamu ekibuuzo tuwulire. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twakirabye ekyo twagambye nti mukadde we bw'abanga avudde mu bulamu bw'ensi nga y'embeera gy'alimu, ekyo tokkirizibwa genda kulwanira bya bugagga, tokkirizibwa genda kusaba bya busika, kubanga otegedde embeera mwafiiridde, afudde mushiriku oba afudde si musiraamu, tokkirizibwa kugenda. Naye twakiraba ku mulundi gumu tugamba naye bw'oba oyinza okuba gy'obadde ne bakubwiraga nti gundi nti naawe twakuwaddeyo akantu, twakakuwadde nga tewagenze kusaba mukategedde bulungi. Bw'oba nga bakakuwadde ne bagamba nti jangu kaakano tukuwadde, nga bo bye bakuwadde bo bye genda kakwate.
la ba'sa bidhalika. Kyetwaganibwa ogenda okusaba obusika, twaganibwa ogenda okusaba emaali, twaganibwa okwetaba mu ebyo ebyokulwanira nga gwe tulwanira tumanyi nti yafudde si musiraamu, gwe tulwanira tumanyi nti yafudde si musiraamu kimala kuba kikolektinga byonna ne walodde mushiriku ne badde adde atya, kisigala kyekimu kizingirawo. So kitegeeza oteekeddwa okubanga bw'otyo okyewala kuba munnanga abasiraamu b'ennaku zino oba abantu b'ennaku zino omuli okuva ku maali wallahi Allah bakusaasidde busaasizi oga nti werekereze nga kitaawe afudde si musiraamu ate nga yalina ebizimbe mu Kampala awo mulwana kufiirawo na kukuuka jjembe, naye ng'ekituufu nedda kubanga tekyakolwako twakubakulembera. Tulabye Ali ibn Abi Talib ne tulaba Jaafar ibn Abi Talib nga bali Madiina baalekayo emaali e Makka, naye munnange Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyabagamba nti mugende mulwanire ebya kitammwe, nedda. Ne hadithi awo wennyini we yajogerera nga Usaama akimubuuza n'amugamba la yarithu almuslimu alkafira, kubanga Abu Talib yafa mukafiiri, mata ala millati al-ajdad aw al-aba, yafiira ku nkola y'abajjajjaabe gye yasangako nabbi newankubadde nga yamwetayirira ng'amwegayirira abeere nga bw'atyakkiriza naye teyasobola. Kale insha Allah tubeebaza mwenna abakubyala tutise mu balance nze leero Hajjat Rashid Ekisaasi ne muganda waffe Mende tubeebazizza mwenna ababaddeko okubanga muwuliza n'abalala ababadde mu Kamooli biidhnillah tusaba Allah tugase n'ebigambo ebyo lunaku olwaleero mukkiriza ate insha Allah tujja kweyongerako okubanga tweyongera ku musomo gwaffe olunaku lwokubiri olujja tulabe ekyokulabirako ekyokubiri oba ensonga eyokubiri ku kigambo kya Imam Ahmad ibn Hanbal biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala. Amanya nsigadde Umar Sulaiman Kasule ozika ensembezayo ddala mukkirize bategeeze nti Al-Hadiya Islamic Adult Education Center mujje musome abakulu ate nga ne program oba oliawo esobola okubanga esomesa nammwe abaagala okubanga musomera ku mitimbagano era weeri osobola okubanga osobola okusomera gy'oli biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala. Bakubiriza mujje mubeere nga musoma biidhnillah tabarakahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Ennamba ojja kuyita ku 073 7 oba ku 0772 86 16 oba ku 0701 20 6 jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanze gugwa.